Mbalamusiza banyabo ne bassebo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Uncle Bindi Lastborn. Ndi mwana nzalwa mu Kiganda Kasebwembe Kalamba. Wowetera bangadde emubende. Wowetera Kalamba mu katawuni mu center no bangadde emisozi kamusenene gye banziika. Nziikwa ku bijja bya bajjajjange Elifazi Kibige, Ezekiel Malende Mukasa, Ezekiel bagenda Gayi. Awo we banziika. Bwe nfa sikaabirwa siziikwa mu case. Bwe nfa sisabirwa bannaddiini wadde abeeyita ab'ebyobuwangwa nabo tebankwatako tebansabirwa. Nziikwa mu mbugo. Omwana wange tansikiranga, nze nsikirwa muzzukulu. Maze okulaama. Maze olaama. Size kulaama. Nzize kuleeta report investigative ze naakakola n'ekibinja kyange. Government ya Mwami Museveni ne security yo gye bawa ssente mu parliament ya Uganda n'ekitongole ekiramuzi kye bawa ssente. Tusooke tukwate ku musango omutono nnyo ogw'abaana b'eggaba. Ebintu bino biyinza okutwogerwa bannayuganda kuba babeera mu kutiisibwa. Kooti ya Uganda sooka oveeyo otuwe basics ze wasinziddeko kutwala omusango gw'okero mu community. Ku bantu eyakola obutemu bwe butyo gw'ogamba nti yakola obutemu gw'oteebereza, abantu bajje bamuweeko obujulizi mu lwatu obulamu bwabwe otuwa insurance kinte buli mu matigga nti era tewali yatuma mutemu oyo. Awo nti tunatandika ku report kunoonyereza. Sooka otuwe insurance ki nga ku musango gwa Susan Magala tewakwata kooti n'ogiteeka ku ground ku scene, crime scene. Ku musango gwa Nagirinya tewakwata kooti n'ogiteeka ku crime scene. Ku musango gw'Ebutambala tewakwata kooti n'ogiteeka crime scene. Ku musango gw'Ebijambya gwe wavunaananga Baseegirinya tewakwata kooti n'ogiteeka ku crime scene. Kiki kye wasinziddeko kwata kooti ogiteeka ku crime scene? Tujja. Omutemu yayingira mu ssomero. Essomero lyalina abaana abato n'eddala nga lirina abaana abakulu sadizeeri. N'atemula abaana. Gwe mugamba nti omutemu yatemula abaana. Abakola forensics, abakola okunoonyereza, aba security, mutuleetere forensics z'omutemu oyo. Kubanga toyinza kutta baana abo nga tobakutteeko. Kye mmanyi tewali yasitulawo baana abo nga bamaze obbatta paka poliisi lwe yajja. Kati bwe babajjako forensics ezo okubanga omwana akwatibbwako bwe bamuggyako fingerprint taaliko ez'omutemu oyo. Bini owolereza mutemu kati nedda. Twagala kuzuula mazima. Tamala emirundi yawandiika akatabo ke bayita Omunyampi oba Abanyampi. Akatabo ke bayita Abanyampi ewaka muzadde bw'anyampa ku lujjuliro. Agobawo omwana. Genda eri twala eri omukkago. Omwana afuuka munyampi naye ng'omunyampi omutuufu asigadde wali. Tuli ffenna tugende process by process ng'abantu abategeera. Poliisi ya Uganda bwe bakola omusango ewantu ekisibisaawo akaguwa oba yellow tape oyo butabuza bujulizi. Obumu ku bujulizi omutemu ayinza okuba yasudde essimu awo, omutemu ayinza okuba yasuddewo ekisi, wayinza okuba wabaddewo okubiri n'adduka n'asulawo ID, wabaddewo omutemu ayinza okuba yadde atema n'alekawo omusaayi DNA oba fingerprints omutemu kwe yakutte. Ekyo kye tusooka okwetaaga ku ba investigator aba poliisi abakola ku musango ogwo. Okujjako nga mutya kugamba nsi nti poliisi talina byuma bikebera fingerprint na forensics ntuufu. Kati awo tuveewo. Yayingira n'atema. Abasomesa ne bamulaba ne bakuba enduulu ne bamukasukira akagaali. Asikali n'ajja n'amukwata. N'ayita ossi. Tukimanyi bulungi nnyo Uganda. Omuntu nabwabba essimu ne bakuba enduulu abantu. Mu ddakiika 3 nga bakutte omubbi baba bamumaze omumwasa omutwe. Kuba alina ebikondo akuba, alina egundi akuba. Omutemu oyo mwamutwala. Gwe mugamba okubanga yatta abantu. Nga taliiko musaayi gwonna
ogw'abaana bafumise tetunnatuuka nti nga bamukubye nga taliiko omusaayi ogw'abaana bafumise okujjako ng'ongamba nti yalina oluso oluwanvu nga teyatuuka kate ne bw'otema obuwanvu gusammuka kubanga omusaayi oguli fresh bw'otema omusuwa gwonna gusammukamukko katono ne gutiiriika omutemu oyo ateekeddwa okuba nga yasemberera abaana n'akakwata bw'ati n'akasala omutemu oyo ateekeddwa okuba nga yasammulirwa omusaayi bwe mwali mumutwala ge tutaalaba kuba bw'osala omwana asooka akamba ako kajjirako omusaayi waki ne gugenda ku ngalo omusaayi ogwo gwe tutaalaba ku mutemu oyo gwe mutuwa jangu mpola tambula n'okumanya mpola omutemu oyo bw'alumba abaana abateme abasomesa ne bakuba enduulu kitegeeza nti n'abasomesa ba kiraasi eri baali balina okujja okulaba ekibadde wansi olwo abaana bafubutuka mu kiraasi kubanga oba tomanya bali abaana abakulu enduulu bw'edduka eno abaana abali mu ssomero ly'abakulu basobola okuddukayo kubanga essomero liyinza okuba likutta omuliro nga badduka muddo bwe balaba ekitegeeza beegatta ku bantu abataakiriza omwana ono awali okukasuka ebiyinjayinja n'ebiri okumpi okkuba omutemu ataaliko mbale ziwera wadde ebikonde by'abantu ebiwera 5 omutemu bwe yamala okukola ekyo n'asuula obwambaawo n'atuula alinde bamukwate mutuwe ku asikaali w'essomero ayina emmundu nti omutemu bwe yamulaba asikaali bwe yajja n'akookinga emmundu n'agitunuza mu mutemu n'agamba bw'otosuula buso nkuse kyemmanyi nti nno teyalina mmundu asikaali yafuna atya obuvumu obwataakinga omuntu alina obwambe asobola omuteeka underlist amuteekere mu kayumba mpaka lwakubira poliisi omutemu teyeerwanako kufumita asikaali gwe abanoonyereza b'e Uganda nti mulugoma tubeera ku TikTok ne twogera tubeera ku YouTube ne twogera bitamanyi ebyo bibuuzo byaffe bye twetaaga okuddamu bifo nga tetunnanoonyereza ani yatuma omutemu oyo gwe mugamba nti mutemu kubanga mwamunoonyeza nga mulamu ekitegeeza alina okuba nga alina ekyamusindikiza oba yamutuma kamera za poliisi bwe ziba tezaakola ku olwo olunaku essomero bwe liri eggabaawo kizibu okwetoloola ennyumba 15 mu kitundu ekyo kyonna n'otosangako ennyumba 4 zirina kamera wabweru kuba kati kamera za layisi e Uganda poliisi mufune ekiragiro kya kkooti mugende ku kamera eziriraanye ekitundu ekyo tunoonyereze ku lunaku olwo n'ennaku nga 2 tulabe omutemu engeri gye yajjamu nga tukozesa kamera zaki z'abantu tulabe amakubo agayingira awo ku ssomero gavaawa nti galyana tugoberere amakubo ago tetuyinza kuweza kilomita 2 nga tetunnafunayo ennyumba eriko kamera bweru omutemu n'ababa agira mu mmotoka tujja kulaba emmotoka eyo bwe tumala olaba emmotoka ng'ejja tugenda kugigoberera gye yava emabega mukozese obutambi bw'abantu abali ku byalo abalina zi kamera zisobola okuba nga zikutte mutuleetere essimu y'omugenzi oyo tugikebere bwe tumala okugikebera ennaku 2 okutandika ennaku 2 emabega omutemu nga amaze okukola ekyo yali ayogera ne baani bwe tutategedde be yayogeranga nabo tugende ku mirongooti egyo omutemu mu nnaku ezo 2 mpaka ku lunaku lwe yakutiramu abantu ennamba z'essimu ezo balayini z'essimu ezo zayogeranga nazo tulabe layini z'essimu ezo zaatuukako ku mirongooti gy'eggaba kye bayita investigative si kulaba n'oweebaka deep ani akweka obujulizi ani ali mu kukweka ekintu ani ali mu kubuzaabuza ensi tujja genda maaso
Mwami Museveni njagala lwaki wetujja ku internet kuno ne twogera tutunuuliza gavumenti emidumu. Mwami Museveni okukulembera Uganda totuyamba, olaga nti olina obusobozi bw'olina okutulaga si maanyi na mundu na kutta bantu. Obusobozi bw'olina okulaga kwe kwata ssente ze tukuwanga omusolo ne minerals za Uganda ezivamu ebyobugagga byonna n'ozikozesa ebiyamba munnansi ne bye tutalina n'obisaka. Yensonga lwaki tujja tukubuleminga gwe boolabanga bahuligani. Zino nti huligan just tulina bibuuzo byotayanukula ate mbutabayinukula gwe n'olaga obusungu ezo ziba nsonyi. Ababaka ba NRM bawadde miliyoni 10 ababaka 307 kitegeeza muvamu biliyoni oba obuwumbi 307 bwe mbasibaze bubi muba buvaamu obuwumbi 307 wabuba wadde tewatunze entezo waziguziza gwanga ki tewakutte ku musaala gwo ze nkimanyi nti obadde olina kyobagulako era kibagenda okuyisiza mu parliament. Abantu bogamba nti bakulonda gye wagendanga n'okuba campaign n'oyita mu nsi ng'abantu balya binga ngatto nga balya nfuufu nga misota. Lwaki togamba nti abantu b'egindi mwannonda nnyo nzize okubeebaza kankwate obute bwange buno mbutunde mbakolereyo eddwaliro nga pulezidenti. Abantu b'egundi muli bubi nnyo mbeebaza nnyo mbagulidde tractor era ngenda kuzirondoola mbagulidde tractor mbaleetedde ebirime ebirungi abantu b'eno mutandika olima emmere nfunye n'akatale. Lwaki togamba nti kankoleyo oluguudo lwa kilomita 2 abantu b'egindi mwannonda nnyo. Lwaki tosiima abantu bakulonze okusinga okusiima abantu ate era be balonze? Mukulu Sale mwagala nnyo Abannayuganda mubawa ku ssente ne muwa promota ne muwa abayimbi. Lwaki temwekuŋŋaana ne mugamba abantu b'egindi baatuwa akalulu? Katubayambe tubakolereyo eddwaliro lino nga liri ku mutindo. Tubayambe bannange. Mwami Museveni ŋŋanze neebaza nnyo kubanga mwaba akalulu ng'Abannayuganda naye sina bwe njja basasula bwe nabayita ekkolero okulya omukyere tekijja bamala. Ntunzeeyo obute bwange buno ndoneetingidde mulago obuwumbi 5 kabuleete ebitanda bya ICU intensive care ebyo bitanda byabali obubi. Government Mwami Museveni ogambe nze ntunzeeyo obute bwange nga kusanze mbadde nga bulanga ngula ababaka kandoneting eyokko. Gwe Uganda olabe etambula bulungi. Kati kambabulire Sebusiru Wanjoka buttanyirizwa Abannayuganda mu kibuuke kino. Teriyo government yereeta tteeka nga lina penalty nga penalty gyereeta tusagisasula n'obwogenda mu Amerika. Teriyo tteeka lireetebwa nga liriko penalty oba fine ng'eyo fine tasobola kusasulwa. Tekiriyo. Bw'okwata omwana eyeekalakasa nga boda n'omugamba ogenda kusasula obuwumbi 2 nga mbyobugagga bwe ng'ogatta kitaawe ne nnyina ne jjajja we yafa tebaweza miliyoni 4. Olugavumenti ebegenda mu maaso. Oba okwa protection olabiri ebiteeka byasooka okukolera ku obote nti aleme kudda otekeweko ku bisanja n'emyaka byolese tactics gyolese naye enfu. Mwami Museveni infu. Nyongera okujjukiza Mwami Museveni Bannayuganda baakukoowa. N'abali mu gavumenti abakwagala bazze emisango baga oba protecting abalala bali mu kubba. Ne nabo bwe badde eno gye banywera sigala bagamba akasajja tukakooye kali mu pampa. Bino tetujja kubyogera mbuno twogera gavumenti tetujagala. Mwami Museveni ofudde Bannayuganda ba immigrant balefuji mawanga amalala. Minister w'ettaka siba w'ebyokuzimba. Njagala mutubuulire ba minister bemusibye ne bakola enguudo. Be mugamba nti mwe mwazimba oluguudo olutali ku pulaani olutali lutuukirivu lwamala omwezi gumu ne lukutukamu bameka be mwasiba.
bwe mujja okusomesa okubuulira engasi abantu gye bagenda okuwanga bazimbye nga tebalina pulaani nga temwogera ssente muntu zalina kusasula okufuna pulaani nga temugyogera nga temuzoogera nga temwogera ssente muntu zalina kusasula ng'afuna obwannannyini ku ttaka lye ng'ekyo temukyogera kubanga ebintu bya gavumenti byonna ebirina lisiti guba muwendo fixed teguteesebwako zino nti countable guba gwateesebwa zino nti negotiatable teguteesebwako guba gwafikisingibwa nga baamanya omuntu asembayo asobola okugusobola tukole etteeka ku bitaala anaakuba ekitaala waakusasulanga engasi ya $1,000,000 asobola okugisasula mu kibanja mpola nti tasawa kuweza mwaka nga tawezezza kakadde omuntu ayina emmotoka bwe batyo bakola amateeka gavumenti neryoka collectinga ssente mu fayini bw'okola etteeka nga munnansiiwo muntu wa wansi oba omuntu ye mu nsi tasobola kusasula fayini eyo eryo teriba tteeka era abaalikoze abanga bisesemye aba musiru talowooza n'embizi yandirowoozaamu kuba embizi kizibu nnyo okugisanga emeketa ekidomola erowooza naye gati kidomola ndiramu mmere kamala ogiryamu emmere nkirekaawo naye omuntu akola amateeka agatasobola kuba na fayini esasulwa etali affordable ene people in Uganda idiot kati okyaweerera omwana oweerera mwana ki akole ki bini mwe musinzira ne mwogera ku ground birala olaba gye mwekubaganyiza nti ground birala buli woona otya okufa togenda kuzaala kati nno nabagambe ku ground byangu singa eno eyo bakuteeka mu kkomera ate kkomera teritta eno batusindikira baabutwa batusindikira bakazi batusindikira basajja era ogenda kusanga bakomuledi bangi nnyo abaali boogeranga emimwa gizibye ng'abasajja baabatwala abakazi baabatwala nga babafikisinga bidiiru bya ssente bijja eno mujja balaba laba nnono ng'olyaga kutukwate ani ayogera mu bulaayi ennyani ani maanyi gaawo kwata ono wano negotiate ejja enkyukakyuka zinnecha enkyukakyuka izinnecha bw'oli kwata sooteepu nga tonnaba kumera binkwawa oba ebyekawolongojjo nga tonnabimera n'okwata sooteepu n'osibawo bw'oti biwaguza bimere bwe biganomera wavunda every revolution is in nature munange is in nature enkyukakyuka kulinga kufa tebakuziyiza tebakukerewa tebakuosa naye kukosa nnyo abadde aziyiza enkyukakyuka okusinga abadde baginoonya kubanga anoonya enkyukakyuka kaba kadde n'oyita mu kubonaabona ne kaba kadde naye abadde aziyiza enkyukakyuka emukosa mpaka lwaliva mu nsi neekosa generation neekosa abantu be neekosa mikwano gye y'enkyukakyuka bw'ejjanga mu maaso go gireke giwe ekkubo give away itewo olabe bye mutugumbula abaana mu buzeebuze mu kutewoozira version ezo mwakubanga abantu bomu mwakubira abantu bomu ku CPS awo abakazi ab'obwereere ne mubatta mwafuna mwana wa bola nga ntwalire ensawo yange ku CPS ngenda kuwa ssente bintwalire wali ng'amumanyi nga bini mwe nafuna omuntu wano nga ntuma mmanyi nga ntwalire ekintu kyange wali abatuukawo n'abalula ngo nalina limoti ye ng'obambi akitwatamanyi linda terwe ndibawo ekyo muloola tetwabimanya mbagambye bwe mukola ebintu tunywa nabo nze njabba buli olunaku ne nabi ku Papa King n'abasajja abakola ebintu ebyo